Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ifunemu ekyokuyiga olwaleero. Njagala muntagingire omukulu Yoseti bahabalo tabasira mutano wa karekezi nkimanyi nti obaddeko olwaleero ku eri ku kooti enkulu ng'oli oyogero lu Japan olufaransa otubuzaabuza abantu oba okwebuzaabuza oli kukomya ddi oli ekumadde okwebuzaabuza mukulu kale nno saagala kubalwisaayo nga bulijjo ntandika n'ekigula lugi kyaliro era ntumedde nnyo ku mwenna abanyumirwa akanyumiro k'ekigula lugi kansubire nti kabanyumira nnyo era ng'ekigula lugi kyaleero kigenda kubeera kyanjawulo nga ngenda kiteeka eri omukulu Yoseti bahabalo tabasira mutano wa karekezi njala kugamba ekigula lugi kyaleero kikyo wekka njagala okiwulize bulungi kikukke mu mutwe okiwulize bulungi ne mutabani wo Muhoozi Kajero Pama bwalaba kwali kuno ekigula lugi kyaleero kyekiriwa ekigula lugi kyaleero tugamba nti embwa ebeera mbwa oba magujja ebeera magujja ne bw'ogisanga mu kitundu kyonna ky'oyagala ekyensi era esigala magujja ekyenjawulo ekyukamu ntunula yokka na mabala agagiriko naye era esigala magujja wetugambira nti omusota gubeera musota bwe guba gwakava mu kisunku bwe guba gwakava mu kisusunku era guwojja ne guttira oguba gulina obusagwa so nno bwe butyo omukulu Yoseti bahabalo tabasira mutano wa karekezi olwaliro alabiseeko eri mu balamuzi be ab'ekimpatiira n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'abalamuzi bagezaako kutiisatiisako ga Uganda ekkooti yennyini ejjuddemu abafere bennyini batiisatiisa bannayuganda omulamuzi tolina kutiisa munnayuganda omulamuzi olina kusoma tteeka eryawandiikibwa lyerina okulamula omuntu yenna so si ggwe kutiisatiisa kati bw'otiisatiisa omuntu nga tannatuuka mu kkooti oba nga tannabaako kyeyakoze gw'osuubidde nti ogenda musalira musango ki so n'abalamuzi mwetereze mulekera kutiisatiisa bannayuganda omukulu Yoseti bahabalo tabasira mutano wa karekezi bw'abadde ng'aliko ku kkooti enkulu ng'ageze simanyi okugula omwaka gw'amateeka ne neebuuza mbadde ngamba nti ekkooti enkulu yennyini ng'erimu ssaabalamuzi gwe bayita Winyi Doti gwe ssaabalamuzi eggwanga lino lituuzizzaako ebikolobero ebiva mu mikono gyo ne mbwongo obwo okuba nti okulawo okusalawo kw'ekisiru okimanyi bulungi nti akalulu akaakaggwa ak'omwaka 2021 ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye nti twalonda Kyagulanyi Ssentamu n'obujulizi bwe buli naye gwe kennyini wavaayo n'ogamba nti Yoseti bahabalo tabasira mutano wa karekezi yawangudde era ne muteekawo ensalamu ekimpatiira ne mutwala akalulu kaffe ne tugamba oke tujja kabanja process by process kubanga era tunatera okukafuna naye mwami gwe ekikwewunyisa olwevudde nayogera ekigambo nga ne mukama eyita mukama waali ne mukama onava nayogera ekigambo ebintu bino emukola bakulu bijja kubaddira ate mu kubaddira abaana abasalira emisango bajja kubanga beesigama ku buwaayiro n'obwakati omutadde mu mateeka abo gennyini era kyensinga mbagamba message enkulu eri mu kigulalo kya lugi kyaleero eri bweti omukulu Yoseti bahabalo tabasira agende n'agamba nti ye yazaala omwana Muhoozi Kajero Pama era Muhoozi Kajero Pama yamuzaala bwe yamala omufuna nti mulenzi n'amufuula nti yagenda okuba nti akola okuwoolera eri omuntu yenna aliba amutuusizzaako obuvune oba amutuusizzaako ebisako gye bujjako eyo katono oba nakatuukiri nabagamba ku nsi kuno teri kintu kisinga kuba kyakwebuzaabuza ng'afukaanaaba nga kibayita emyaka omuntu kasita atuuka mu myaka 7 ku 8 era kino njagala nkibagambe mwetegereze nnyo statementi z'omusajja yeewaŋŋamiza mu ntebe zaakola ennaku zino omukadde talimba kubanga batakyalina bwongo busobola kukweka kya bulimba na kya butuufu kyonna ekimugira asobola okukyogera statementi za Yoseti tabasira mutano wa karekezi ayogera ennaku zino ago mazima g'alina okwogera akugambye nti yazaala omwana naye ng'ate mujjukire nabawasitole ne mbagamba nti omwana ono ali matankane ng'empale za Yoseti kennyini mu buwangwa bano abantu bayina ekintu kye bakola mu kimutamanyika nkibanyonnyole nga sinagenda mu maaso kye bakola kyekiriwa ekituufu kiri nti omwana ono gwe mulaba Muhoozi mutabani wa Museveni kubanga ye ne Salimu Sale ba Luganda basibuka mama waabwe omba kuba baabula kitaabwe Salimu Sale taatawe Musumaali ono Museveni taatawe Munyarwanda so si Kaguta tebabalya ssente Kaguta si yazaala Museveni Kaguta azaala abaana abalala ne Salimu Sale amuzaala si ye Kaguta taatawe Musumaali bagatta nyaabwe kati enkola y'abaana eri bweti mu buwangwa obw'eri eggwanga lyabwe eri abo Abanyarwanda abanyampi nti bw'owassa omukyala gwe omuvubuka bw'owassa omukyala
taata yennyini yasooka okujja okukebera ku mmere wakuniranoga kuyanoza kumva nti enva zino zaanozeze tugenda okuweesa ye ente ezaffe bazitwale. Era omwana oyo bw'amala okuwasa omukyalo oyo taata yasookako. Era omwana bw'asanga taata asimbye omuggo ku luggi kitegeeza omwana takonkona eri wali emikolo gigenda mu maaso. Bwe kityo ne Yoseri Tibahabula otabisira mutalo akalizi bwe bamuwaŋŋanguse n'atandika okukola emikolo gye yakola egy'okuyekera eggwanga kulituula mu mbeera eneewu. Yalina omukyala oyo yennyini maama wa Muhoozi. Maama wa Muhoozi gwagamba nti yamuzaala, yes, maama wa Muhoozi yamuzaala mwannyina wa Andrew Mwenda. Omukyalo yasavinganga abantu babiri. Yasavinganga Yoseri Tibahabula mutano wa Kareekezi n'asavinga ne Salimu Sale. So information gye nina eŋŋamba nti Muhoozi mwana wa Salimu Sale lwakuba nti wa Luganda era situla omwana asigala waabwe. Mutunulire effiga ya Museveni, mutunulire ne Muhoozi, mutunulire Salimu Sale mujja kutegeera ani nannyini mwana oyo. So lwakuba nti nakitwala tebaagala kusola famire yaabwe nekibanyonyola dda tebaagala kusola naye omwana wa Salimu Sale. Kati olw'okuba nti ono ye mwana aliwo ali mu public alabikako agezezzaako okutunda ekintu kye nekiganya okukwatayo. Kati saasa otwogera ze n'agamba nti omwana ono bwe yamuzala n'ategeera nti mulenzi n'amuwa erinnya erya Muhoozi nti Muhoozi kitegeeza revenge. Mukulu Yoseri namwe abatuuliza gyala bategeeze mu Banyankole oligino bemmanyiiko bw'onoonyereza erinnya Muhoozi ojja ddinoonyerezaako nga litegeeza kintu kira so si kino ekyono. Ono omwami alina ebintu by'aleeta okubuzaabuza abantu n'okutegeeza abantu kyaba ayagala. Mukulu Yoseri Tibahabula otabasirudo ogezezzaako okubuzaabuza abantu oli musajja Munyankole, tuli Munyankole musajja Munyarwanda pure. Amannya go gwe Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa. Wajja mu Uganda mu emyaka 14. Njagala obuulire eggwanga era olitegeeze wajjanga munoonyi wa obudda mu nnyoko kuleeta kubanga wajja na nnyoko. Osobola okulaga ensi eno empapula z'okuwafunira refugee status mu Uganda kubanga nazo tozirina. Ekyo nanyo jala kinyonyola abantu. Kati bino byaddamu okutiisatiisa mbu revenge tukimanyi nti embwa ezaalambwa. Gwe obutemu bwo ate kambanyonyola kino mukitegere bulungi nnyo. Omuntu akyasinze obutiitizi ku nsi kuno ye muntu alina ekirowoozo ekitta. Omuntu ow'amaanyi tatta. Kambawulira ebisolo bino, kambawulira ebintu bino bibiri. Omunafu oba omutiitizi yakyasinze okutta. Kubanga ekisooka tasobola kwajuwinga na muntu, tasobola kumanya nti ono amusinga, lwakiri akozesa buli kimu ekisoboka okutemula yakujja okubanga omusinga. Waliwo ebintu bino bibiri. Waliwo empologoma yesinga amaanyi mu bisolo byonna mu nsiko. Mumpulya bulungi? Empologoma yo bwe kukwata ekulya buli. Naye ate omusota bwe gukwata kubanga omusota bwe gusinga obutiitiizi bwe gukwata ne gukuba obusagwa ne gukuteekamu obusagwa ng'era togenda kuwona. Kati omusota bwe gusinga obutiitiizi. Kati bano abantu embeera zaabwe batiitiizi nnyo. Era ffe bannayuganda simanyi batwaba kiki ne tusasobola kulaba mbeera z'abaana basajja nti batiti n'olutalo si balulwana. Bino ebyambalo byambala n'okutubuzaabuza n'okuba amasasi mu bbanga. Kankubuulire nga kaabikkuse. Mujjukira baagana Ssaabasajja Kabaka ogende Kayunga. Mu nnaku 2 Museveni yali amaze okudduka yadda muzzi. Tewali kwekalakaasa oba otoloyinza kusituka mu Uganda ne lumala ennaku 2 Museveni ng'akyali tekisoboka. Aba yadduse dda kubanga basinga obutiitiizi. Tebakyasobola kwagala kufiirwa bintu byabwe wadde okufiirwa obulamu bwabwe. So teba balimba. Kati mukulu ogambye nti wamuzaala kola revenge nno buulira abantu. Nabagamba wano nti mwali mwebuuza mu Sitaani yazaala alina n'abazzukulu. Museveni y'omu ku baana ba Sitaani. Muhoozi Kanyirupama y'omu ku bazzukulu ba Sitaani. Kijja kitya. Bukyanga Lwanga Lwamindi bukyanga Museveni ajja mu Uganda yatandika okutta nakati akyatta. N'omwana gwayogerako yatandika okutta nga yakayingira amagye nakati ali mu kutta. Kitegeeza ono wagambire nti yazaala omwana okurevenge nga kiri vice versa si revenge. Yatwala embeera zaabwe bonna nti bazirinako kyenkanyi nti ono kyakola era amuwagira n'omuwagira mbikolwa bino. So saagala obuzebuze bantu okole statement eri nti wamuzaala kutta bantu muzaala kutta bantu lwakuba nti mwebuzabuzanga abafuka banaaba. Mukitegeera bulungi mwebuzabuzanga abafuka banaaba. So nno nja kukoma bwentyo ekigulalo gye kyaleero ngende ku program eyaleero eyandeese entuufu. Program eyandeese entuufu okusookera ddala njagala kusooka kusaasira muganda waffe ekyuma kya Yesu munnaffe mu struggle yafiiriddwa taata we yafudde mu ngeri etetegerekeka. Ndowooza voice note mwazifunye ne information mwagifunye kuba yabaddeko ekiro mu ttumbi ng'akola video
saasobodde kubeera kubanga engalo yanadde giwummuza kyalo nnyo muganda ffe kyuma kya Yesu ofiirwako muzeeyi mukama muwummuze mirembe ono ne muganda ffe omuyita Beeka yafiiriddwa taata we Haji Mulamba yafiiridde mu ddwaliro Mulago Haji mukama akuwummuze mirembe nange muganda wange Beeka Jolio na mu USA mukama akugumye kubanga oluwali tosobodde kuziika ku Haji naye kirungi nti Haji akutuusiza wobadde oba akutuusiza woli tosobola okwetakulira naawe takulira abazzukulu bo era process bwetyo bw'ebeera nti ffe bwe tukulamu ate abazadde Katonda abatwala ffe ne tusigalawo so muganda naawe ekyuma kya Yesu message yemu nti guma mwenna basobola okubanga muyamba ku kyuma kya Yesu kubanga enteekateeka y'okuziika jjukira omwana yagenda mu buwanga bwese talina nsimbi musobole okubanga mukwatagana ekyuma kya Yesu mbeeko engeri gye musobozesa okubanga muyamba mu ngeri mwesobola asobole okubanga aziika muzeeyi we bwetyo ne munnaffe munnabyabufuzi munnaffe era nga kansala ku district y'e Kampala omukyala Nusufa Nakato bambi naye kitaawe oba taataffe naye ali mu mbeera etali nnungi ali ku kitanda afuna obujjanjabi so ne mukyala Nusufa Nakato nasobola omutuukirako mu kabokisi wabami naye yeetaaga obuyambi mutuukirireko mwogereko naye asobole okuba nti ajjanjaba muzeeyi kikansa ekimuluma ate nga yalinga amuyambako ate nemumanya embeera bweri mu Kampala so omulwanyi munnaffe Nusufa Nakato buli asobola omutuukako mu kabokisi ke please amutuukeko ayogere naye asobole okubanga abako kyamukwatirako oba ekigulira amagala eddiba asobole okubanga ajjajjamuze kuba kaasa amuluma so mwanyinaffe Nusufa Nakato bambi mutuukeko mu kabokisi ke musobole okubanga mwogerako naye enamba emugirina ensi yonna mugirina musobole okuyamba mukyala Nusufa Nakato ntandise bwe nti olwaleero simanyi Yoseri gye yatulogera era simanyi Yoseri ddagala kiri akozesa nkiddamu simanyi Yoseri gye yatulogera era simanyi Yoseri ddagala kiri akozesa Uganda nga mugiraba ntandise okwetegeeza nti abantu amba na Uganda bali comfortable nnyo mu mbeera mwe bali nti n'ekigobo bagenda nakyo kuba bakikkiriza mutwogerere essaawa zino olunaku lwajjo bameba parliament aba opposition n'aba NUP bavuddeyo okwekalakasa okulaga obutali bumativu era mwe bali nnyo mwe balira eddala abatabaddemu bizibu byammwe era njagala okubebaza bameba parliament at least mwakoze ekiragibwako timusobola okujja ne mulaga ensi nti at least musobola okwekalakasa kye twali tulinda naye gye muvudde Katonda Kampala City Council ne government intentionally baagaba abasobozi ku makubo ne bagaba babaira omumale bagaba buli kimu basajja batu ne bakazi battu bakansala abakiikirira Kampala abakiikirira bannayuganda abakiikirira bannakampala ku district bavuddeyo okuva jjo bali mu kwekalakaasa nolwo basibye ku City Council nga bali mu kwekalakaasa okutaba naabwe nkulabira teri mufumbi wa mmere avuddeyo kwegatta ku bantu abo teriyo mutembe yavuddeyo kwegatta ku bantu abo teriyo wa mobile man avuddeyo kwegatta ku bantu abo teri munnakampala City kwegatta ku bantu bano bakansala 14 plus basuze kitali olwaleero nenga abantu badde bagenda okwekalakasiza babakubadda ku street bebadde balina okujja okukalakasa okuyamba ku bantu bano bw'atyo n'omukulembeze wa Florida Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja mu Kampala enfunda 2 ng'amaze obbagamba nti obuyinza abuzizza mu bantu njagala mbanyonyera ekintu kye mwakitegeera bwe tumala okulonda Museveni n'abba akalulu Kyagulanyi n'agenda mu kooti n'alaba nga setup yali mbi n'agamba nti nzaaka obuyinza mbujje mu kooti mbuddiza bannyini yo beesalirewo yali ategeeza ki nti gwe omuntu eyakeera ku makya n'olonda akaluluko ng'oyagala enkyukakyuka omulimu ogwo gwokka kuuma yagukola ne bakatwazisa mmundu ensi zonna zikyusiza obuyinza mu Africa kwekalakasa kujja ku gavumenti Kyagulanyi n'okuga nti nkutta obuyinza bw'abantu mbujje mu kooti mbuddiza abantu mwesalirewo nga kiyali agamba okwesalira buli muntu vaayo olaga obutali mativu ng'ojja ku kkuba okwekalakaasa olw'okuba nti mwali musobola okunoonya ani ring leader asobola okutukulembera mwandibadde muga nti atuga twekalakaasa oba yatuddiza obuyinza teyajja omusajja jajja ku Constitution Square enfunda 2 mwasigala mu arcade nga mujje masimu mu recordinga n'abeera okumala almost essaawa 2 ng'ali bakulembeze banne mwagaana okujja abaana baffe bakansala bagenza okwekalakaasa olwaleero ku City Hall bamaze olunaku lulamba nga beezibwa ne poliisi teri mutembe yalabiseeko teri wa mobile man alabiseeko teri muntu yenna alabiseeko buli omu abadde kubye ne twebuuza kiki mwagala abaana 14 bakansala 14 noza kukuli ne speaker batwaliddwa nenga temo kitegedde neeyita meeri Yesu kwabo yomu kubadde mu kakundi kageza okubuzaabuza n'ofubuzabuza ofuge ng'akolaga ne poliisi bakwata abantu bano era kibadde mulungi oyo saagala mumumalirako budde kubanga zimu ku mbuzi ezaabula oyo abeeraawo kati njagala genda ku nsonga eyandeese olwaliro etandika bweti
era no security alert njagala egende ku bannayuganda mwenna naddala abaana abawagala enkyukakyuka ba NUP. Nfuja information olwaleero ng'entegeeza nti Yoseeri tibahabula okukyanga tumala akalulu akyakwata abaana baffe bakwata. Naye abaana bakwata mumanyi gye balaga oba wa gye bali. Information gyefunye okuva mu drone zange entegeeza nti abaana basinga obungi bajjirwa mu makomera ne batwale batendekebwa mu camps ez'enjawulo ne batendeka mu nkola ey'ekijaasi. Era bali mu nteekateeka etwala abaana bano batendeka mu camps ezimu e Rwanda naye nga bamulode bamaze batendeka n'okumaliza bamadiza. Babambaza ebyambalo by'amagye ne bakola training bulungi nnyo nga be bagenda ate okukomawo ate okutandika okubega bannaabwe n'okubakuba okubula battamu omuntu. So waliwo ebintu ebigenda maaso. Era nenfuna information endaga nti mu bannaffe bennyini eriyo abatandise okukubira bannaabwe amasimu nga bawulira ebibooziboozi ebikwatagana ku Museveni. Nti Museveni si ekizibu ky'abazungu, nti Museveni yalwanyisa abazungu, tebakulya ssente. Buli muntu akubira essimu eyo kodi mpandiike eva mu state okugikozesa against the fellow people in the struggle naddala aba NUP. Omuntu yenna akubira essimu ng'ayogera emboozi ekwatagana bu Simon Museveni si ekizibu kya Uganda, ekizibu kya Uganda ky'abazungu, so no twelwaneko tulwanyisa abazungu, ekyo tebakulya ssente. Obuzibu bwaffe si buzungu, obuzibu bwaffe Museveni. Eyo kodi yawandiikiddwa eri bantu bagenda bagikubira abaana ba NUP bategeeza ebintu biboozi by'ekisiru, so temugigenderako. Ekirala mukitegere nti omuntu yenna abadde mu kkomera oba yakwatibwako mumwegendereze nnyo entambula ye ebikolwa byakola na buli kimu. Abaana bana basinga obungi obwongo bwakyusibwa bakozesebwa emirimu gye batakkirizibwa kukola naye ng'ate bagikola ate okusaanyawo bannaabwe. So mukitegere bulungi nti abaana bano batendekebwa, abamu babeera mu makomero omwo, abamu ne babajja ne bagenda batendekebwa. So mukimanye bulungi ebintu bigenda mu maaso mu Uganda. Bw'oba okiraba si bwe kirina okuba, so ng'ate bwe kiri bwe si bw'okiraba omulala bw'akiraba. Njagadde obategeeza information eyo nga ntandika bulungi nnyo. Nga bwe nabagambye ejjo mu ntangiriro omukulu gwe bayita Abedi Bwanika, njagala mutandikako olwaleero bulungi nnyo. Mujjukire bwe twali tutandika ekisinde kya People Power, abantu bangi baazalawa, abantu bangi baatuyita nti bakusaaga mpaka twafuna ekibiina kya National Unity Platform. Era abakulembeze bangi ne batwegattako. Naye mbatwegattago mwalimu ekibiina ky'abakulembeze abava mu DP block n'abava mu bibira ebirala bajja batwegattako. Right era lubusa n'entegera mission y'abaana abasajja bonna abava mu DP block mission. Era baali bangi nnyo ne balwanyisa okutuuka abamu bwe badduka ne baddayo. Ng'ekigendwa kyali kitya. Njagala bazzayo Kebebega. Museveni yagenda n'agamba nti wetutukira 2021 ejja kuba teriwo opposition ng'amaze okidraftinga nti yakwata ekibiina kya Democratic Party n'akiteekamu main branch ya DP n'ateekamu UID nga yo weeri. Bamala oteekamu UID n'ateekamu ne DP block. Ezo ebitundu ebiwayi bisatu biri mu kibiina kimu. Mu bino n'akwatagana ne Nobert Mawuli basaanyawo ekibiina kya DP kyo tekiriwo tebakulya ssente. Olw'ensonga message Muhoozi Kanyirupama gye yakoze jjo ng'awaana simanyi ssenkagala w'ekibiina kya DP Nobert Mawuli ng'amugamba mbu ye munnabyabufuzi gwe yalabye asinga okubeera decorated era asobola okulembera eggwanga. Muhoozi Kanyirupama muganda wange njagala kugamba bwe sina muganda we gwe mutemu gwe njagala kugamba ebinyonyi ebifaanaganya ebbala lyerimu bibuuka lumu era teri lukiiko lw'abagezi lubeera mu basiru. Abasiru basinkana basiru bana bategera ensonga z'obusiru. Gwe ngeri gy'oli nti wayiika Windows since day one nakati okutuuka kati era olina kwashosheringa n'abantu bayiika Windows. Ekyo nkiddamu. Bw'ogamba nti Nobert Mawuli ategeera nnyo era n'omwesibako mbu simanyi asobola okulembera eggwanga kubanga tukimanyi mukozesa mukozi wamu. Kitegeeza gwe ate Windows zo zaayiika tekyali tetuwali nalamu gwe basobola kukussamu mu bwongo bw'okukola. Toddamu kwogera kigambo kye bayita Mawuli kubanga mukozi wo gw'osobola n'okukuba empi at any time. Omusiru atambula na musiru kubanga enkiko z'abasiru abagezi tebakyamamu n'enkiko z'abagezi abasiru tebakyamamu. Kati mukulu sigala ne musiru munno mukole eby'obufuzi bye mwagala okukola ffe tubalaba bulungi nnyo kubanga Mawuli tumanyi muntu ye political manyi by'obufuzi tulina political prostitutes. Bano ng'omulimu gwabwe baakusiira mu by'obufuzi nti eby'obufuzi baabifuula loogi nti bwawulira ng'ayagala okukola ekintu kyonna yeeyuna bw'ebimizi bya bufuzi ng'akola sitanti bwebamuwa ssente. Bakulu muleke tusibako mbeera za kintu kisiiwuufu nti mwe muwulira nga mwetaaga eby'obufuzi bizanya ebyawulamu n'okuwona eggwanga
butandika kujja kwogera statement zitakwatagana nakudda kulozanyira mulimbo bwa Uganda balimu kino nja kireta bwenti omwami nomala okuywa DP nakwata UPC n'agiteeka wali n'agiza mu nsawo ye nakwata Jema n'agiza mu nsawo ye nakwata FDC kuba branch n'agiza mu nsawo ye automatically yaita subira tuwagenda kuva ekintu ekira mpaka NUP beyajja kati mission ye badde nti nkola ntya okuyuzaamu NUP ye bwe yagamba nkola ntya okuyuzaamu NUP n'asooka tusindikira buli kakica yenna ajje mu NUP jukira NUP yali open store nga buli muntu yenna ngama abatera okugula ebintu ku Black Friday nti store bagigula buli muntu ajja n'alondamu olw'ensonga nti buli muntu yalina eddembe okujja okujoyininga kubanga wali trend ne tuggulawo buli muntu yenna n'adduka gye yava n'ajja n'ayingira NUP olw'okuba nti faamu twali tumanyi history bana b'obufuzi na biki twasobola okwekengera kaamu ne tusobola okulwanako n'abamu nwanyire DP block up to now nkyalwana nayo bano we bajjira bonna nenga mission yaliwo nti ne NUP yennyini okuwandiisa abakulembeze kyali kijja gibira kizibu nnyo ngera bwana nti bakoneta basinga obungi babayuzaamu abasigalamuko empulumbuse zasigalamu nezisigalamu kati bali bo abasobola okugenda ate be bali eri mu red card gye mbawulira ewabesije era besije abatwala mu red card bali mula simanyi baani bonna gye bali eyo bawone basigala wano kati munange bateruusa abantu ne bagamba nedda katulonde kubanga kyabula tuge tulonde ono abadde balonda bulungi nnyo era abakulembeze balonda mwalimu n'aba DP block bangi nnyo era mwe bali naye abamu basiikira ddala kubanga abamu baali ensimbi nze navaane ngamba nti asigenda kuwagala kwogera ku bakulembeze ba NUP wamba MP bakansala katukireke bo bennyini beefuge ng'abantu ne balemeddwa okwefuga kubanga buli mwaka kyayagala ekyo nenkirekawo kubanga nali bawadde ekitiibwa naye wiikendi yonna abantu bakubya bedi bwanika aramukuba nensirika nga ntudde wentudde nesagala kuyingira mu mazina gano naye okutuuka drone bwe yaŋŋambye nti bw'otabayo kwogera kintu kino mission y'okuyuzamu NUP entuufu kati yakwasiddwa abedi bwanika neŋŋamba oke kale kanveeyo mission y'okuyuzamu NUP eyimiridde etya eri bweti bwe bankwata nengenda mu kkomera waliwo ekisinde ekyali kyagala okwefutula ku NUP era kyamanyikibwa naye nga batya omuntu omunze nzekka bwe navaayo ne bakisirisa essaawa zino bazzemu kizimbo kikola ki okiyimusa kati njala bategeeza mukulu Abedi Bwanika yaani mukulu eyayita Dr. Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa njagala obere ku video eno bukulu eyayita Dr. Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa njagala obere ku video eno gwe bonna zonna gamba nti ndi wasuulirire nakulindiridde nkiddamu eyayita Dr. Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa njagala obere ku video eno ngenda kukubuulira otegeere video eno njagala mutagingire abantu bano wammanga njagala mutagingire Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa Deputy Speaker Anita Amongi Barambaruga Hare njagala ko Justin Lumumba Rogers Mulindwa ne Deputy Government Spokesperson babere ku video eno njagala bawa lesson olwale mu kitegere bulungi nnyo buli omu amanyi wawaja na buli kimu kigenda maaso kansoke bwenti waliwo ekintu kyetuyita reported speech obubaka obusome ng'omuntu abukugamba naye ng'alina gye yabujje tebakulya ssente nti ebigambo Abedi Bwanika byayogedde yabijje mu bwongo bwe. It was a reported speech ng'ayogera bwogezi ebigambo ebyamutumiddwa okwogera ku Lwomukaaga ku ssaawa 5 nabadde ku radio eya CBS nga mpuliriza omukulu Abedi Bwanika yaleetedde ekigambo ekyo. Omukulu Medi Nsereko Sebuli ba siyaasa ya Mugambi mukulu ekigambo kyoyogedde okyekakasa koti mumpulire bulungi ndozana Medi Nsereko kuno kwalya Mugambi ekigambo kyoyogedde okyekakasa bulungi tebakugambe nti oli muhozi project mujjukire mu bantu bemanyi wadde sibekakasa nti mu byobufuzi bawagira enkyukakyuka ye Medi Nsereko si wankyukakyuka naye ye munnamawulire asobola okukubuuza ekibuuzo ng'agenda okikubuuza naye ng'olwedde yakifunye kukulu. Medi Nsereko yabuuzizza mukulu Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa ekigambo kyoyogedde tebagambe nti olwa muhozi project
omwami yagambye oba bakyogera bate bakyogera nze nkyogedde sigenda kiddamu ne bannamawulire ekibagamba n'amugamba owaayi ekigambo kino kyoyogedde wandibadde tosooka kwogerako n'abakulu banno mu gundi mu national platform n'agamba ate kinneetaagisa kasita bakiwulidde nze nkyogedde medinsireko n'amuddamu n'amugamba nkosaasidde naye ndabanga gwe bagenda okugenda oli muhozi project n'aseka amagye emulokofu n'enkootinga nabadde njawo doling ebulanga nti statement omukulu gyalikoze ogirere muganjirabe nti that was a reported speech ono omulimu yagukutte dda atandise kutambuza kintu kyakwawula mu NUP nakuba nti message gyatambuza tugimanyi kati kansooke nkubuze mukulu Abedi Bwanika bukyanga tutandika campaign ezokuleta Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bukulembeze bwa Uganda njagala ombulire olunaku lwali ogenze mukomera oba ku police nonulayo omwana oku owa struggle kebe mu kinulu jova kebere mu Kampala kebere mu Kono kebere Wakiso nga ne campaign trail ezisinga obungi wali toliko nkiddamu nga ne mu campaign trail ezisinga obungi wali toliko tuzze tukugobera nga nkugoberera ekisooka mukulu basse abaana ba NUP betumanyiiko bye batono balinga 10 ninga basse n'abaana basuka mu 13 wali ogeddeko kigambo ky'okutta abaana ba NUP oba na Uganda tokyogerangako oyina omusibe gwali ogyeko ku poliisi omukomera nga wa NUP tomujjangayo ekyokubiri wali okyaddeko ku komera lyonna oba kitalya oba luzira n'otwala wadde ekitoli kya sabbuuni kimu oba kilo ya kawunga emu oba kilo y'ebijanjaalo emu n'ogitwala ku komera wonna ng'ogenze ku visiting kulaba abaana ba NUP bonna basibe oba wali okutteko ssente n'ozitwalira famire y'omuntu yenna omwana oba famire ssente oba famire ya Nabukenya oba n'obatwalira ssente ozibawa tokikolangako kati mukulu akajjanja akasumagize yeeyalira oba akajanja akakumuusa agula akamugwanya omanyi abantu abasinga tetusobola kuanalizinga issue zino omuntu tukubuuza wajjewa laavu erumirirwa abasibe eno yabadde reported speech or ensonga these people are feeling pressure as we speak right now so they want negotiations but let me tell you one thing nobody is going to negotiate with Museveni no one Abedi Bwanika nkoko teggwamba ololo nkulunga busa teri agenda kuteesa na Museveni genda oteese naye nga gwe omuntu kubanga gugo batumye fene waffe bw'oba tokola ku bintu byenkugambye zip up your mouth and keep quiet alya sente zo beerayo gy'obeera owulira bulungi gwe wakeesimba kuba president emirundi wagindaba esatu ngera sente zikuleeta okwesimbawo Museveni yazikuwa from day one era nga ovaayo n'ogamba nti Museveni awangudde n'odikiriyalinga n'osaninga ne ku mpapula mpaka sente bwe zaakugwako olwagala okuteekamu sente nojja weesimbe kuwa MP NUP n'ekuwa kaadi n'owangula twagala kubuuza sebo obadde tukimanyi nti obadde okulira Museveni all along naye nga tukusiriikiridde ekyo nkiresa osagala kigenda mu nnyo njala nkutandike olunaku lwabadde lwakusatu ku ssaawa 6 zennyini ez'ekiro n'otumbula bumale ku Speak Resort Munyonyo lwabadde tulubusa ne luleeta mu meeting gye mwabaddemu kuba zino zaali ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2022 mu meeting eno gye mwabaddemu Deputy Speaker Anita Amongi eyagibaddemu nga cheerleader gwe kenyini Abedi Bwanika wagibaddemu Anita Amongi Baramba Rugahare Justin Gumba Rogers Mulindwa Deputy Government Spokesperson n'abantu abalala bibabadde gulwamaze okuyingira nabantu ne bajjanga bakugoberera ne bayingira mu meeting ne mutuula meeting eno mwagituddemu okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 10 ez'okumakya meeting mwagitandise ssaawa 6 ez'omutumbi mwazimaze ssaawa 10 n'ekitundu ez'omutumbi oba ku makya gakeera ku lunaku olw'okumeka ku lunaku olw'okuna ne mugivaamu mu bintu ebyakugambiddwa era byengenda okubuulira ensi ebitegeere saagala webuzebuze ng'afukaana abanzi nakugamba nsooka n'emberibiri n'entunula ne netegereza ensonga zino Abedi Bwanika
gwe bakuwadde mission ofuneyo banno basatu mubere bana mutambuze ekintu ky'okuteesa ne Museveni bwe bawa basibe fe tekuli muntu NUP gwegamba nti gwegenda kuteesa netaliyo ekyokubiri NUP siye wamba abaana NUP siye batta tetulina budde buteesa na Museveni ekirunyi kye kikutta obudde kigenda bote essaawa yonna kyokola munno nawe toyagala bakikkole ebikola ebakola nabo basobola obbi batuusaako mu meeting eno ogenda kufunayo banno basatu mubeere bana naye ng'era banno bano bebagenda okuba nga bagenda kuba bagundi abamu bagenda kubeera nga ba DP block abali muki abali mu NUP n'abamu already abalaga dda sign nti bali ready okukola ki okuva mu NUP kati njagala balabula nga obudde bukyali Semateeka w'ekibiina kya National Unity Platform ali clear nnyo era njagala kusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe nakusaba nga nakava mu community that we need action as we speak right now buli lwe tutula nga tukoze bikolwa biraga nti tuli bakambwe oba tulina obuvunaanyizibwa n'amateeka wegali tujja ssanga obuzibu nga buno essaawa zino omukulu n'ekigambo kya Uganda yandibadde yasamoningiddwa dda eriyo abantu abalirwedde okusaanyawo ekibiina kya NUP nga bwe baakola okwabuluzaamu DP n'evaawo bano bakyagala already ensimbi zatambudde dda nkubuulidde abaami bano bwe yasiŋŋaanye okuba nga bagenda okukola ekintu kino kibasooka tikiri bwe kiti baagala kwawuzaamu NUP ekyokubiri baagala bano bakole ekisoboka okulaba nti ekibinja kino ekyeyawulako kigende mu iPod kubanga Anita Among yagambye nti iPod is useless without NUP nkiddamu Anita Among deputy speaker yagambye nti iPod as we speak right now is useless without NUP kubanga we are the opposition leaders I think I tuba opposition leaders or opposition side fe tulina obuyinza fe tuwawangula emundu ye batadde mu ntebe awo kati ekintu kyabwe kye bali pataddewo kiri ekipooli okutuuliramu okulya ebinyeebwa n'okunywa amata okunyumya emboozi zitagasa eggwanga tekirina makulu baagala bafuna akabando kana kagenda okweyawulako kagende nti kagenze kuteesiza mu iPod kati mukukomango Robert Kyagulanyi Ssentamu singa owulira ye omuntu yenna ng'agamba nti avudde mu NUP ng'agamba nti ye agenda kuteesa ne Museveni ku by'abaana totegana Ssemateeka alikkiriya amateeka baagamenya mumuwere w'ekiwandiiko kiva omwange musindike abakulembeze baffe bagende mu constituency bafune emikono ono tumuggyemu bwesige ng'obudde bukyali ebeereyo by election nkiddamu amateeka kalikkiriya yenna eyeekubya emizimu nti ovudde mu NUP yenna eyeekubya emizimu nti ogenda kuteesa ne Museveni ng'omenya amateeka g'ekibiina amateeka galikkiriya bagenda kuwandiikira ekiwandiiko kye bakuntumye okkirizigana ekyewoga nakyo tujja sindika abantu baffe ku ground bambalazinga abantu b'okiikirira bateekemu request zaabwe tukuyiteyo okulonda kuddewo gwobe ng'ogenze okitegera bulungi gwobe ng'ogenze kati mu nsonga ze zino ze baateesezaako wammanga wano baagala Abedi Bwanika n'akabinja ke basindikirize NUP egende mu iPod oba akabinja ono omwami kanaaba yawuddemu kagende kakiikirire NUP mu iPod ekyokubiri baagala kuteekawo ensasagge mu NUP oba kye tuyita ku dita ba overtakinge Robert Kyagulanyi Ssentamu bamujja ku bukulembeze bwa NUP bo balonda owaabwe nga bwe baakola mu DP kino kisobozese NRM mu kuteekamu omusimbi omupya omungi ennyo okukyakalanya ekibiina kya NUP okulonda omukulembeze omupya bano basobole okwenyigira mu kibiina kya basobole okugera mu kibiina kya iPod nga bamaze okufuna ensimbi mwe temulowooza nti kiri kubasibe bokka kino kiri mulimu nekku ngera Abedi Bwanika y'ono atandise okuba ng'akola ebintu bino n'abalala bagenda kuvaayo naye mu kino mbabuulira kweno gye mwagala okukola amazima gali temujja gisobola mu NUP era bano abagenze mu meeting eno mumala biseera temulina kimugenda kukola kubanga mbalayirira abantu bagenda banonya bakuba emiggo abantu bakooye Abedi Bwanika kino ekintu kyoliko ate njagala mutegeere bulungi nnyo omwami ono bw'ayogera nga mula ku TV si ayogera alina ekintu mabega ekimwogeza ayogeza maanyi he doesn't care era ng'abantu ba DP block he doesn't care
oba banvume nze nakyogedde tulina okuteesa. That means he doesn't respect the leadership of NUP, because fe abaana fe bali mu kukomera ku nsonga enkyamu yagamba agenda kuteesa kuba kodi bagimuwadde. It was a protected speech. Gwogenda kuteesa nani? Era muteesa kuki? Kati ngenda kuga ekigambo kimu. Mukulu de wammwe otule mu constituency yo bino byogandi mugenda kukola ku n'abaana abantu bawaddemu bambi bizibu. Njalo tegeeza omukyalo ono omukyala Museveni bannamba mmeka mukyala Anita Amongi deputy speaker. Mama tukimanyi nti ebizigo weesiga bingi. Mama lususu Anita Amongi weetereze. Olwaleero ndo bakuleetedde mu kabangali mu mmotoka ya ssente mmeka. Naye njala kugamba mukama wo speaker yennyini tasobola kujja ekikopo kya cyayi kimalamu. Speaker tasobola kujja mu muno gwa Bogo ya gulya gumalawo. Tasobola kutegeeza abamemba pale, tasobola kutegeeza gwanga kuba mission ogimanyi. Ono munodha na munno naye gwa mu kubali mu mission yo kujja omusajja ono. Kati njala kugamba Mama lususu Anita Amongi. Gwe ayagala okusaanyawo political parties neddala NUP kubanga sente bazikuwadde. Gwe ateesa ne bakansala, gwe ateesa ne ba MP, gwe ateesa buli kimu n'ekyokutta abaana gwokiri. Maama gwe tukumanyi nti ebitundu by'ekyama ebyokuyimiridde n'okukozesa ebizigo okweyerusa kuba ali mukyala muddugavu. Kati kozesa ebitundu by'ekyama oyambe eggwanga. Nkuddamu Anita Amongi kozesa ebitundu by'ekyama okutereeza ensonga ezigenda okuviirako eggwanga ogenda mu katyabaga. Kubanga bw'obwongo bukugamba nti onakozesa ebitundu by'ekyama ng'olina eyo seeri musobole okukyankalanya eggwanga. Kati mukyala Anita Amongi njala kutegeeza mukama wo speaker kennyini takyasobola kumala muno gwa Bogoya, takyasobola kumala wadde ekikopo kya caayi, teri amanyi mayitire ge nga kyatusiza n'okuyita girlfriend we gwabadde agenda okuwasa ave mu America ajja amujjanjabe nga n'abenganda tebamanyi wali kubanga ne bamutadde under house arrest kyokka nga mulwadde nnyo. Kati mukulu bino emulimu ebyakku ebyokugamba nti muteesa bano abantu abakuleese munyonyo. Mukulu Abedi Bwanika buli kyokola kikole ng'okimanyi nti ensi ekumanyi. Anita Amongi, Balamba Rugahare, Justin Wumba, Rogers Mulindwa ne deputy government spokesperson Esmega Wene bayawa bile mitu mwakoze simanyi lwaki mulina nnyo pressure. Bwe mbanga muga nti mwawangula mwawa mu buyinza kiki ekibatadde ku pressure? Era lwaki mwenyumiriza nnyo mu kikulwa ekyokugamba nti mugenda kukwata ssente mugulire buli muntu ali mu kibiina mu bibiina ebyenjawulo muteekewo enjawukana n'okubanga muleeta obukubagano. Ngenda kusaba na Uganda nga bwe nabaga nti kizibu kya Uganda ye Museveni. Bano bane b'ebufuzi ebikonwa ebiseera bisinga nkwatibwa n'ennaku nga ndowooza abantu batulowooza nti bayize kuba baludde ebyobufuzi ebbanga ddene. Ekizibu ekiro tebatunuulira nnyo muntu wa wansi. Naffe abali ku mitimbagano gino oba abali waka bana byabufuzi abamu njagala olunaku lumu efubiitirize ensi gye mulaba e Uganda. Musajja omu yavudde n'agamba nti ayagala baddembe batereeze national emblem akabonero k'eggwanga bakatereeze nti kalimu ebikabulamu. Mukulu Abedi Bwanika navaayo ne ŋŋamba ensi nti Museveni ayagala kukyusa luyimba lwa ggwanga. Tukimanyi Museveni ayagala kukyusa linnya lya ggwanga Uganda walituuma enveera Republic. Museveni ayagala kukyusa emblem ya Uganda. Kati gwe bw'ojja n'ogamba nti tuteese naye the same time noga tukyuse emblem ya Uganda kiki obolowooza abatyo fe tujja kutegeeza abantu ensonga zino. Emblem atagimanyi ke kabonero k'eggwanga akaliko engabi n'eŋŋaali oba akaliko akagabi n'eŋŋaali. Kati omukulu ono yagamba tukakyuse naye ng'ebintu byayogerako nabyogera dda omwaka nga gumu n'ekitundu baganga Museveni abipulaninga obbikola ne twebuuza bano balowooza nti fe tetutegererako ddala. Museveni ayagala kukyusa oluyimba lw'eggwanga, ayagala kukyusa national flag, ayagala kukyusa national emblem, ayagala kukyusa n'erinnya ly'eggwanga balituuma enveera Republic. Kati mukulu bw'obanga olinnya omuti ojjukiranga nti gy'okoma okulinnya omuti oyolesa obwerere bwo. Bwagala tuteese ne Museveni ekyo kirowoozo kyonga ggwe. Ne bw'ova luga tutuuse ne national emblem simanyi crested crane eyimiriza okugulu kumu
tulina okuddamu netujjukira ntufuna simbi era nga yimiriza amagulu abiri mukulu. Eggwanga Uganda lyali lyefuzeeko, lyali likyusizaako obuyinza nga tewali kuyiwa musaayi. Ekonomi ya Uganda bwetyo bweri, ng'essaawa zino abaana enzola ya Uganda bali mu mawanga g'abawala babayiwe nga bayiwa ebijanjaalo. Eno message njagala egenda eri bannayuganda mwenna bazadde. Nkiddamu, eno message njagala egenda eri bannayuganda mwenna bazadde. Nkimanyi nti mufuba okuzaala abaana bano ne mbateeka ku nsi. Ne mbaweerera school fees ne basoma. Teri muntu ayagala mwana we agenda kukola bwa house girl. Teri muntu ayagala kuzaala mwana we n'agenda akola bwa sikaali oba nattibwa mu nsi engwira. Tugamba wadde embeera mbi naye okufiirwa ate omwana mu bintu by'ekisiru at least twandibadde tukola ki tugumiikirizaako. Bannange ebiri ku social media bemulaba byonna tekuli kikyamu. Bagezaagezaako nnyo okubikkiriza okuba talaga kifaananyi kiriwo naye embeera eri baana bano bambi mbi. Situgaanye eriyo abaana bafunye mu kintu kino naye abaana basinga obungi bawonaabona. Abaana bangi kati babatwale babayiwa n'obayiweyo nga tekuli tebalina mulimu bagenda kukola. Ekyo mukitegeere. Bino bano abaana b'obufuzi tebabitunulamu kubanga bo bafuna ssente z'okkakeeka. Njala mutumye omwana w'omuntu gwazadde n'amuyingiza nursery, n'amuyingiza secondary, n'amuyingiza institution, n'asoma n'afuna degree nga tasobola kukola. Njagala otunulye omwana w'omuntu atalina mulimu ekisooka buli lunaku oluyita omuntu akula. Tujjukira nti omuntu oweza emyaka 4 nga tolina nnyumba, tolina zaala oba toyikyalina future. Kati eno yensi gye twogerako mu Uganda. Abaana bangi bamaze okusoma, bali myaka 35 plus, talina mulimu, talina zaala, talina poloti, talina zimba nnyumba. Naye ng'oyo muzadde we amutaddemu ssente empya n'enkadde, kati mumusindikizo ogenda ku kyeyo. Video ze mulaba za ddala era mukimanyi kigenda mu maaso. Ekisindikiza bano bajja mu nsi yaabwe kubatwala mu mwanga g'ebweru. Kino ekintu kitegeke bulungi nnyo. Bino ebintu mwandibadde mwogerako abeeri bwanika olunaku olumu nga bakulembeze. Muleme kuddira ggwanga disitula nti abantu abagimu bonna basiru tebategeera. Tutegeera bulungi nnyo. Tubanyonyodde ebbanga ddene abasajja bafuga ensi si bannayuganda. Essaawa zino waddewo komiti eri mu parliament ebuuza bano abasajja bawa ssente z'ekisaawe ky'entebe okizimba okyexpandinga. Bagenzo babuuza essente ze beewola abantu simanyi China Cement Construction Company simanyi biki. Tebamanyi yabawa contract nga n'ensimbi tebazirina. Ssente nga bazikwata zonna zagenda kuzimba kisaawe ky'e Rwanda. Bano naye kambaddiremu wano mulabe. Officials from Uganda China Communications Construction Company to explain their role in delays on the ongoing works for the expansion of Entebbe International Airport. They, however, failed to explain how they got to acquire the contract and how far they have gone with the construction works. Ask about CCCC, how you come into being and how long you've been operating in Uganda, just by way of background, and then specifically to this contract, how you came on board, how did you secure this contract, and then how are the works going so far. You come in the capacity of a manager and a director of a company. Don't joke around. This is the Parliament of Uganda. When a committee, a public accountability committee, as COSASA, invite you to present and to narrate and to disclose about your company, you are engaged in public contracts and you are being paid from public resources of a very big magnitude over a contract which is now questioned by Parliament and specifically by this committee. Please, the preliminary was try to brief us, ask your team, tell us what is this company of yours, how did it first of all commence operation, and also assist us from your side. How did you arrive at securing a contract relating to Entebbe Airport expansion, among others?
Lee Jiancheng, the regional managing director, informed the committee that he was only posted to Uganda 2 years ago and isn't conversant with details of the contract, and that as far as he's concerned, the works are at 75% completion. New team leadership. And the others has left the company, so we need to get some information from the headquarters. Because, in fact, after we get the new position, what we want to do is just to make our performance well, because this project has been signed, after we get our new position, it's already signed. Doing business in Uganda has requirements, and this documentation must be kept local in this country. Now, whether you come from which country, whether you come in 1 day or 2 days, you must have a clear record and recollection of how the company exists. And how do you dare come with the clients who you have not advised even how to answer the introduction before even go into this big booklet? His response angered the committee, with NAKACWA West Member of Parliament Joel Senyonyi wondering how Cheng is overseeing a $200 million without bothering to acquaint himself with details of the contract. I honestly don't want us to question your incompetence, because by the time you get to that position, I think you must be competent, yeah? But now I'm struggling. I'm struggling to put my finger to what the issue is here, because you cannot say the contract has been running for 4 years. I've been in office for 2 years. I don't know so much about it, but I'm implementing. How my company acquired it, that's not my business. But now you see, as accounting officer, if there's any challenge with this contract, you're the one that they come for. I'm hoping you know that. So how then do you say? Contract bajiwa ya wakadde $200 yita ku kisawo Entebbe waliwo ekintu yonna ekifaananiza contract okubanga lw'ekizimbe ekiraga nti abukadde $200 obukadde $200 ono agembu yakajja emyaka 2 abasooka badduka sente nga bazikwata bazitwalwa na kuzimba kisawo ky'e Rwanda ne bakizimba ne kiggwa. Ono omusajja mukulu Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa ne banno aba DP block zino zensonga zimandi badde mwogerako ez'eggwanga mutandise kukolera mu 7 kutandika kwogera bintu wano bya kisiru. Abaana b'ensi bali mu nsi bali mu kubonaabo ne kiye Saudi Arabia kitokota sikisaanikire. Nkiddamu abazadde mba mukyagala abaana bamwe okubeerawo temuddamu kusindika abaana Saudi Arabia. Wano ne mutamanyi Dubai yensi ekyasiza okubeera bana Uganda abangi nenjala kuga nti ebitundu nkaga ku buli 100 abaana banza kuba bakola n'ebitundu ana biri mu kubonaabo nabo tebalina mirimu. Olwensonga ne gavumenti esobola kuvaana kukola terms and conditions abaana kubagenda n'okufuna emirimu kubanga buli mu yeesudde bwe nagamba naye nga atejjukira abaana bw'afuluma ebweru n'afuna omukisa n'akola. Abantu bano bakola ebitundu atugamba 25 ku 10 ku ekonomi ya Uganda ne teri abafaako. Ne musindika abaana b'abantu ne batundamu ensigo ne batundamu ebiwowoolo omwana agenda n'amala omwezi nga takola ali stranded bali ku kkubo n'okusula tebalinaawo tebalina mazzi gabana. In fact basajja mu nokola company nga tesobola na kusupervisinga abaana bawera 10 mu mwezi gumu mukola company kuba mu company za mwaza kutunda abaana baffe atali muzadde gojjo gama tibyenjogera tebiri magezi nebo banga wazaala omwana omwenda ne bamutwala mu kiyumba ne bamutulugunya abaana bano bakola 24/7 balinga balubu ezikira nyini agenda kwebaka. The normal hours omuntu zalina okukola 8 hours oba 10 hours bana abaana ava ku ssaawa 11 ez'okumakya nga akola ne yebaka ssaawa 8 ogw'ekiro 7 ku 12 n'azuukuka. Gwa Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa obeera mu parliament n'obeera mu just 4 hours n'otandika okwasamirira nga akagega akakalu n'otandika okusumagira ng'oli ku milioni 50 z'ofuna omwezi waki temutesa ku nsonga nga zino. Omusajja wuuno ono Kakwenza bamukuba emiggo ne bamuwocha ne bamukola buli kimu. Bino bye bintu byandibadde byogerwako mu ggwanga lyonna essaawa zino nga ne mu parliament mwagigadde dda kubanga ono yafunye chance okulagako media n'olwo muvubuka wani
nomvubuka ava mu western side ava mu side ze Kasese uno kakwenza bwafanana kajibadde mu pidi huyo musajja mukuru aina na makabwati wafanana omusajja mukuru watukiro kujja mu engoye Eriya abaana batamanyiddwako na mayitire abali almost mutwalo tovanga yo kyogerako kyokoli mu kwogera ebibozibozi ebyekisiru mwana obasajja mmwe Uli nogo oba nkole ki wano basajja basana okuzuka walayi nga tebasobola kuzuka mu ggwanga bafudde dda mu nsi bajjajjaffe gye balwana ne batulugunya abaana bannansi buli omu ng'asirise kati nno yafunye media no nafuna media eri batafuna media babajjamu enjala babajjamu amaaso abala babatta alaba basanosiza mu asidi ne babula tebagenda kuddamu kulabika ndabana babufuzi bali mu kuzannya babufuzi bya kisiru wallahi mwana waliwo n'oganto bana nabana basajja besiba bomu ba kibakola kitono nnyo bwe abantu basana okuvaone bavaone babadde biyitirira Mwemba mwagala kumanya obulumi bw'abaana bwe bayitamu linnya ennyonyi ng'ogenze ku kyeyo oba togenze ku kyeyo otuuke ku kisaawe ky'ennyonyi nga gy'olaga tomanyiiyo tolinayo muganda wo tolina sereza booking za hotel zaki obeera obweru okumala olunaku lumu tulewo onoobeerawo bano abaana ba buwala n'abaana b'obulenzi ekiri ekkata ate kati ekiri ekkata tekyo kifumba mutuku kampuni ziranga temubuuza lwaki kampuni ziranga temumanyi kiri mabega wa kintu kino mwagala tugamba nti kampuni esobola okujja ne ziteeka emirimu mu Uganda teziriiwo mpulira n'amaanyi gampeddemu nga waliwo ekintu ekisaana okukolebwa ekirala ekyenjawulo bano bana babufuzi abamu ne basooka ne ogamba ebintu by'obufuzi in fact nsuggesting ebintu by'obufuzi kati byandibadde tugamba tuve mu bintu by'obufuzi katudde mu action kubanga kireka bano abasajja ebintu by'okwogera tebakyabyagala twetaaga action kati kali mu basajja ba DP buloko n'ekibiina kya DP n'ebisajja bya FDC kanzijeko ne video eno abantu bakuzira emyaka 20 abedi bwani kubadde mbyofuze emyaka 25 abantu bakuzira ne banna abantu bali babazira neno ofuna omukisa abantu ne bajja ne bakulonda wandibadde olwanana nnyo okulanga muzze eggwanga ne muli mu kusiriwala
golo kuba oyina akayumba moso lisaza noli MP eri abatalina subiri zimba nyumba ovuga motoka eri omwana atalina subiri genda vuga motoka gwe singo manya abaana bana Uganda ngeje babonabona mu kubyiyo va kubali abali mu Europe ne mu America kati njogera mu Middle East ne mu Asia America Europe it's okay no problem with that nkubuli omwana ali mu Middle East no mwana ali mu Asia countries ngeje babonabona mu basajja wale bate musindika binyo wadde okuzanyira bye bufuzi mani bate mukama nsasira bana Uganda bale monsonyiwe tusinkane ku Sunday bemuli mulange mengo naye video ya lero ennemye olw'obusungu bwenna ku basajja nali mmanyi nti abasajja ba at least at one particular time bafunyemu ekitegeeza nti emyaka gitubadde mbyobufuzi tulina okwetegeeza tulenge tulwanirira eggwanga ne bwe kibanga kibalime tulina baani tugenda kwesigani munansonyiwa olwaliro video ennemeredde bana bantu mbamanyi ku personal level bebana byobufuzi bwe tuba tumanyi nti bano babaddewo naye the problem is bwe bajja mu public ne boogera ebigambo okubalaga nti balina abantu by the same time nga tebalina bantu kyekisinga okunnuma kubanga fana tugenda kubeera abakulembeze nze nabagamba sina na kifo kyenjagala kakibe kiro si wano as long as it Uganda erimu emirembe as long as it omuntu ayogera ekigambo n'atambula naye Uganda bwe tuba tukyali mu military rule under dictatorship ne bono oyina bumbi 15 kwa account ziri useless ziri valueless ne boino properties meka zigenda kubona nga tezikyakugasa kubanga dictator takozesa amateeka dictator akozesa amaanyi dictator akola buli kyayagala nakikutwalako ng'enseraba ensi etali mateeka tekulaakulana ensi yolaba nga amagye gali wamu kibuga tekulaakulana nolaba ku CPS police the Central Police Station eriko enkambi y'amagye ne tinti bazitadde waawo City Hall waliwo enkambi y'amagye obutale bwonna buliko enkambi z'amagye Kampala inajjudde magye tetusobola kubanga tusobola okukulaakulana mu Uganda nga mulimu ebintu ng'ebyo sono bana Uganda kanfundikira video eno kubanga nina obulumi nina obusungu ku basajja abo baina bana abantu basobola okusindiikiriza n'okola ekintu kikyamu bebamu yasaba visa njagala kugenda mu America goza America bakera kumacha kusindika manyo kujimiriza ongeri bwetyo no saba visa ngenda Belgium mu conference goza Belgium okujitufula okufuka Belgium yabera mungenda mu conference ngenda Nairobi goza Nairobi bakenyo kujifula abantu banansi pate bajagala nasaba visa ngenda mu conference eji ne bakuwa sente n'ogenda ensize musabira mu visa ogenda mu bapale badabya ofuzi banyinizo baziro musayi bafa South Africa olwali mandira bamusomya ka 27 kyekijifula kyeri nemwe temusobola kutula kwa lunaku n'olumu nemugati katulolezeke eggwanga lyaffe
mukama vankomere musule bulungi tusingale ku Sunday mbemuli mbulange Mengo naye kyonna kigenda okujja byobufuzi bya Uganda mwegendeze nnyo bana byabufuzi naye mbaganye mutunulire nnyo abavubuka bava mu DP block ne bajja mu NUP n'abalala batandise okwogera olulimi olwo balina kibapulani nga kinene nnyo otherwise bwe nkola program nga nina obusungu nnemererwa n'okuproducinga program gye mwandibadde mwagala obulungi kubanga abantu bano bamanyi endowooza yaabwe omusajja gwe bakolera si munnansi tebatunulidde eggwanga oli atunulira nzize ate ekisinga okunyiiza mu bintu bino byonna bano bonna ba politician mu Uganda basinga obungi tasobola kugaa nti na specific occupation ti n'omulimu bwe guti batunda nsawo z'abakazi oba n'edduuka litunda binywa bijanjalo no bajja tebalina kibalira naye mu kifo ky'okusooka okufuuka singa okumanya gye baava nti eri abantu abasigadde mu mbeera yemu tukoze tutya okuva mu mbeera eno nga tukozesa embeera tukyuse eggwanga kuba mu Uganda erina ebintu bitamanyi na Dubai byeyina Uganda erina ebintu Kata byetalina Uganda erina ebintu America byetalina Uganda erina ebintu Bungereza byetalina tulina buli kimu just organization confusion over the leaders who are non-Ugandans and these fake politicians bibalese embeera n'okubeera bwetyo tulina amafuta ebunyolo gyegali tulina amafuta mu north tulina amafuta ano bwekakekekwa tulina amafuta ano ebugundi ekayunga tulina gold tulina diamond tulina cement tulina buli kimu gyekiri tukirina tulina green tulina nature esobola okukola buli kintu kyonna naye abasajja tebasobola kutula kufokasinga tukola ekintu kimu buli omu afa ku lubutole kubanga bajja tebalina kasita afuna akamotoka n'afuna ennyumba n'alinnya ku nnyonyi n'abeera mu Kampala munogize Kampala ng'ayagala bakazi. They don't care about other people. And fun enough, even Ugandans, as we speak right now, they are comfortable where they are right now. That's why these people, they use this opportunity to do whatever they want. Because today, it is a sign which shows that each and every Ugandan is comfortable. NUP councillors, they have been demonstrating since yesterday, but nobody came out to fuel this demonstration. 14 of them right now, they have been taken to Chitala prison because they were demonstrating, representing the hawkers, but nobody came to support them. Nobody. Robert Chagulanyi Sentamu did the same. Nobody came out. Boba nakaba mu comfort zone batugenda bakolera kina. That's the fact. The fact is, gwali obulungi olwaliro ngo kiseto zijembya bufuzi ebyekiyaye. Akalimi kagenda kwetola kadde bwe kati ng'olina okudda wali watandikira nga nawe bino byonna bigenze kubanga ajja kubayo questions and answers. Nkiddamu. Munnabya bufuzi wenna ali obulungi essaawa zino. Akalimi kagenda kutambula okudda bwe kati nga tuli mu parliament tokyali munnabya bufuzi ng'olina okuddamu ebibuuzo. Ekyo kibagamba. Kati gwali eyo njagala musooka mutune ku ggwanga mwe okutuna kintu kyonna mujja tegere bigenda maaso. Otherwise mbaagala nnyo mukama bankumi atakuumira mpeera. Buli Munnayuganda wooli weesabire nnyo. Era na Munnayuganda wooli woolina wojja ekigula amagala eddiba kikwate ng'akalira k'omwana kubanga embeera gye tulaga mu Uganda si nnungi. Nkiddamu. Munnayuganda akyalina akasente akagula amagala eddiba kakwate bulungi. Tokusaasaanya ssente nnyingi. Kubanga we tulaga si walungi. Era mwegendereze nnyo kubenga oli ku kyeyo ssente zo zikwate bulungi zeetegereze bulungi ng'egyo zisaasaanyaamu. Toziteeka mu bintu bitazza magoba. Mwegendereze nnyo. Kubanga wano ekimulabako kino kikyali kituuza. Embeera egenda kwonooneka okusinga bweri. Naye nga nze ekisinga obukulu kyonna kyonna tusigale nga tulwa n'eggwanga yaffe bannabyabufuzi bo simanyi katonda kyebateekamu mu Uganda naye Allah atukulembere mukama bakoma bakutekumira mpeera mweraba. Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Thank you.